Ku kyalo Bulimu wewasangibwa ekisomesa kya Bulimu mu kigo ky'e Naggalama mu ssaza lya Lugazi mu disitulikiti y'e Mukono. Eno omujulizi Ponsiano Ngondwe gy'azaalwa okulina n'obutaka bw'ekika ky'ennyonyi Nnyange. Kati wano wonna we tuli we twetoolodde bwe tuti Ponsiano Ngondwe wonna yazannyirawo. We bagamba tugenda okulamaga oba okugenda okusisinkana omutaka Mbaziira e Bulimu omukulu w'ekika ky'ennyonyi Nnyange bajja Bulimu mu kitundu muno awo wali obutaka bwabwe ate waggulu we wali amaka g'omutaka. Yazaalibwa mugenzi Mbirenge Mbaziira. Olw'okuba bukeerera wazaalwa Stanislas Mugwanya, Kinyana Mpindi ne Bulimu, bano beesanga nga banfanfe ng'oyinza n'okulowooza nti baluganda. Ng'ali mu lubiri gye baba basiiga ne Stanislas Mugwanya yayingira eddiini n'asoma eddiini, naye bw'amala ogiyingira Ponsiano Ngondwe yali musirikale wa Kabaka. Bulumu baali bagenze okusoma mu kudda yalina okugenda okusolooza ente mu biraalo nga Kabaka bwe yamulagiranga, ebyembi n'atwaliramu ekyamukajanga yogayoga ng'ali mu kkomera. Naye teyamanya bwe nnyinza okwogera. Ogenda okkakkana ng'agenze n'asolooza ente mu kyalo kya Mukajanga gy'atagwanidde kukola ki? Kusolooza. N'amukwata n'amuwawaabira ewa Kabaka n'amulagira yeeta Kabaka teyalina ebyo, oba ggwe muntu wange oba nakulagidde, ne bamutwala mu ki? Mu kkomera. Ekiwondo ky'okunoonya abaali abasomi b'eddiini bwe kyajja, ono kyamusanga mu kkomera era n'atwalibwa. Bagambaga nti waliwo ne Ponsiano ali mu ki? Mu kkomera. Naye mu ki? Musomi. Bamukole ki? Bamuggyeyo. Ne bamuggyayo. Ne bamukola ki? Ne bamuleeta ne yeegatta ku ki? Ku banne. Mu kufumita Ngondwe, Mukajanga yabalaata ng'agamba nti effumu lyafumisa ono lirabika terimunoze era bw'atyo n'alagira bamutemete mu bufiififi mu kifo ekisangibwa e Kyamula ku Salama Road e Kampala. N'agenda okunfumita effumu n'awulira nga nti ng'effumu lyenfumise omubiri gw'abasomi nga balina omubiri gwondanga muzigo. N'alagira okumutematema obuki? Obufiififi. Ekifo kino kitudde ku yeeka 7 ne desimo 20. Kati buli mwaka mu mwezi gwa Novemba abalamaze okuva e Bule n'Ebweya bakuŋŋaanirawo okulamaga. Ponsiano Ngondwe n'alondebwa ng'omuwolereza w'essaza lino. Era buli mwaka tulamaga wano mu mwezi gwa Novemba. Awo we tusomera mmisa. Kino kiwa omusomesa w'ekisomesa ky'e Bulimu John Bosco Ssembuye Essanyu buli lwakirowooza nti omujulizi Ponsiano Ngondwe yazaalibwa mu kitundu kino kyaweererezaamu. Oyogana manyi Ponsiano Ngondwe azaalibwa wa? Bulimu. Nange ng'omusomesa nti era nze ndi e Bulimu, nze nkuuma obutaka bw'ab'ennyonyi n'omutaka Mbaziira. Nsobola okugamba nti gyali e Bulimu gy'asulayo. Omujulizi omulala ye Mukasa Kiriwawanvu. Ono azaalibwa ku kyalo Nammere Kasaawuula okuliraana Nabiyaje mu ssaza lya Lugazi era mu Mukono. Kitaawe Rumayika Kiriwamukyaye yali munywanyi wa Kabaka, bw'era baali bazannya n'amumegga ekigo ekyamuviirako okumuwa ettaka. Yali tameggebwa kiki? Kigwo. Naye mu kuzannyazannya n'amukola ki? N'amumegga ekigo. Kaakati n'amuwa omukazi. Omukyalo oyo nga ye Musoga mala okuvaawo. Kati n'amuwa embuga eno eya Serumbe. Mukasa Kiriwawanvu yali mwana wa kutana mu kitaawe era beddira ndiga okuva mu butaka bw'endiga ennamaliga. Eno waliyo n'oluzzi we yakimanga amazzi. Mukasa Kiriwawanvu yajjanga wano ng'anywa ku ki? Ng'anywa ku lwendo lwaki? Lw'amazzi. Lwali lunene nga Lugazi. Kati wano wonna nga weeruli. Kati ne nga bw'olaba eby'ennaku zino sayansi bwagenda ng'ajja, kati ne bagezaako okuluwumbawumba ne bateekako omuddumu ogwo. Mbw Abakristo beekolamu omulimu ne basonda ensimbi ezaaweebwa Sulaiman Waswa eyakiri mu mitambo ng'akasiimo. Ne tuleega wano ettaka lyaffe kwe likola ki? Kwe liyita, era nga bw'olaba Kalitunsi bwakola ki? Bwatambula bw'ati bwagenda. Asimbulawo bw'atyo. Ne tuyingira munda ate waggulu eri wali ali akasonda akatwawula ne twambuka. Kino kyali tekimala ng'ekereziya yalina okunoonyereza bannannyini ttaka yeewale bannakigwanyizi. Tuli twafuna kifo ne Reverend Father
Ignatius Kivumbi ngazze mu Naggalama twanoonyereza bannannyini ttaka ne tugula ekifo kino yiika 3 ze Kalitunsi ono atudde ku ttaka lya yiika 3 n'ekitundu kiri ekitakola ki ekitaliiko Kalitunsi n'ebitooke biriyo ne kwebiri. Ono okuttibwa kyava ku gye bagendanga okusoma eddiini n'afuna okusobogana ne munne n'amukuba oluku ku lubuto olwamutwaza mu kkomera gye bamusanga. Yali musajja muwanvu ng'alina amagulu mawanvu kati ng'oyinza okumuyita magulu mpaali oba magulu ntaaya kati ogenda okukakana ne bamukazaako eri amagulu ki mpaali nti bw'akasuka wano olugulu lumu n'atuuka wali eri okuzzaawo olwokubiri aba ali muli kakati ne bamutwala mu kkomera kati bw'atuuka mu kkomera kati ekiwendo ky'abajulizi bwe kigenda ogamba nti waliwo ne Mukasa kiri awawanvu ali muki ali mu kkomera naye bamukole ki bamuleete. Mu byafaayo by'Ekereziya Mukasa kiri wawanvu ye mujulizi yekka eyayiwa musaayi so nga teyabatizibwa ng'abalala. Ye yafuna batiisimu ye yakuyiwa musaayi. Yalina erinnya lye nga ye Mukasa. Lino kiri wawanvu okulifuna yabeeranga mu lubiri ewa Kabaka ng'akola gwa kugabula Kabaka n'okugabula Obuganda. Kati banne baamubuuzanga owaaye Mukasa kiri kitya? Mugume egireeba gijiira kiri wawanvu tikitegeeza nti tennabakola kujja. Wano nawo abalamuzi batera okujja ne balamagawo. Bwe tumanya nti kati obudde obw'okulamaga bwe buti ekifo kirongoosebwa. Mu kaseera kano abasomesa okuva mu parish y'e Naggalama balimirawo Kalitunsi okwongera ku nnyingiza yaabwe. Omukulu w'ekifo yali Father Kibowa ali kati ku Cathedral e Lugazi n'atusabira omukulu omusumba Bishop Sekamaanya n'atukkiriza abasomesa tuteeke kuno projekiti esobola okuyamba abasomesa. Ebifo bino byombi Ekereziya eri mu nteekateeka z'okubikulaakulanya. Tumaze okuva Namugongo tuzimbewo Ekereziya ennungi n'ababaka ba Papa baatugamba nti awo wanyuma wabeera walungi nnyo nga tuzimbyewo ekiggwa shrine twaga tuzimbewo shrine ennungi omuntu n'agendayo mbeera yakwegayirira n'asobola okwegayirira kyekimu newa Mukasa kiri wawanvu. Ponsiano Ng'ondwe ye mujulizi awuliriza essaza lya Lugazi. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV.